Era jjukira nti goba mukyala akekantu ke weetaaga okuba nga okozesa mu mbeera yonna n'oba omuyonjo obuyonjo bwetaagisa mu bulamu obwa bulijjo tukolera mu bifo eby'enjawulo nga twetaaga okuba abayonjo asoboka sanze wonna ke bayita honeypot ekakozese osobola okuba nga otangira endwadde zonna eziyinza okukwata nga omwana ow'obuwala oba omukyala yenna essaawa enaatwekumiddeko kale nga bwe nabasuubizza nti nkomawo naye era nkyali naye omukulu Palaso Mayanja. Kayimba ki akasinga okunyumira mu buyimba bwa lutalo? Nagasinga okunyumira nyinza okuba mbuzabuziddwamu mu lyrics naye nga akakayimba kojuwe akayimba kalutala kasinga okunyumira enkuyimbidde sikeko katugende n'ekyo naye nga lutala ali ati ino omubuuza toyinza kumanya mulala bw'ali naye bw'ombuuza nze bwe ndi nsobola okubulya nze ndi mubuuza kuli n'oyo nga muyimbi kyali wange ali bize ndowooza naye tutwalangako obudde n'omukubirako kasimu n'omugamba how are you oli otya tutera obutwala naye kibadde tekinnabawo recent nina lwe nasemba okubalaba nga muli mwembi ndowooza lwe mwali e London. After that wali ozzeemuko okuba nga oyogerako naye ndi mirundi mingi ne tubeerako naye Kavumba. No, actually twekubira nampa business by the way nambukinga nengenda ne nimba e Kavumba. Then awo ne tuddamu ne tunyumyamu ne twesanga oba yali ku birthday oba yali yani era ne tubonga mukwano gwange. Essaawa eno embeera gye mulimu kubanga abawagizi bammwe buli omu ayagala okumanya ku ludda olwo n'oludda olwoli naye kati engeri gye nkulina olunaku olwaleero kino kibalekawa era mu butuufu muli mu mbeera ki nga mmwe abayimbi? Tewali mbeera eriwo just ekintu ekyabaddewo simanyi kikyobuuza. I think olina okutunuulira ennyo kintu wawe kyavudde just embeera eyabaddewo yakubeera nti tuli ba mukwano ate tuli basajja n'abasajja oba olina kyoyagala okugamba musajja munno naddala ku kintu ekiyinza okuba nga kiyinza omukosa kiba kirungi n'omukubira essimu oba n'omunoonya n'otakozesa mikutu gya mutimbagano oba gya mawulire. So that was where the problem came from. Also ate si mulimu gwa muntu yenna agenda ng'olaga obunafu bwa munno. So that was the problem. Naye tewali mbeera saagala na muntu yenna asseewo mbeera kubanga nze kintu kyange kyenkola kirala n'abalala kye bakola kiki kirala kya njawulo. Watya singa kale muka message kali ke waddamu ku social media naye wamukubira ku simu n'omugamba musajja munnange lwaki wakoze bwoti nga nange bwe nkubidde bwoti bwe wandikoze naye notaddamu ku social media ate notayimba kayimba kano nga bwe wakayimba luli akayimba nkayimba kuba enyimba ze z'abantu fenna tukkirizibwa oziyimba naye kiri gwe gy'oli okukinterpretinga nga bw'okyagala nze sirina gwe nali nvodde enyimba zaffe abantu bulijjo bazimba oli asobola oddimba n'alukyamya. It's okay. I don't think I'm the first and last. Enyimba zi public music. So saagala muugule bantu bateekamu ndowooza ndala naawe bulijjo oziyimba kati gwe nyimbiramu olwange olaba obona oluyimba nga nze. Ezizo nzimanyi nnyo. Nyimbiramu? Za mukwano. Kaliwo akasinga okunyumira. Eddoboozi yange agaba balibirano naye nnyimba nnyo nga ndi mu kinaabiro. Bamusufu nnyo kati obuzi bayisaagala. Kati nange ndowooza ensobi ka video nakakwatidde mu kinaabiro. No. Mwimbi mulungi. You can't disregard that. Naye lwaki saamutuukirira kubanga already yali amaze okukola kye bayita public damage and waliwo kye bayita damage control. Damage control kiri personal. Yakijja ku personal level. So nali nina okuvaayo. For example, nina bye nali nina okclearinga. Bito tebyetaagisa si buli omuntu. For example, nali nina okuyigiriza. Toyinza kubeera mu nsiike ate n'obeera refu. Oyinza okusala obubi omuzannyo kubanga naye mu nsiike ki mwoli. Ekyokubiri bw'oba olina kyoyagala okugamba munno si mwebereko. Ekyokusatu ffe tuli brands. Brandi esobola okwogera ekintu ne kiba kinene ku yange naye ate omuntu wa bulijjo asobola okukyogera ne kiba nga kitono. Ekyokubiri abantu bwe baba nga baakuwa omukisa ne basalawo nti oyimba bulungi gwe n'abalala abantu basalewo kubanga bw'otunuulira abayimbi be tujja basangawo singa omukisa ogufuula omuyimbi okuba ow'akabi nga be bagusalawo ne bamupimira osanga ffe tetwandituuse kuba usually ebintu bya bizinesi bino bibaamu jealousy bibaamu bias singa bw'obimanyi mu mirimu tebibulamu naye singa kiba kiva eri ku bantu banno b'okola nabo kusalirawo obanga ffe twesalirawo level kyoli kwali singa ffenna twessa wansi kubanga buli omu ali biased bit so ogwo omulimu tugulekera abaki
abawagizi batulage ate abawagizi nabo so nenjagala message eyo njise publicly buli mwafuna ekyokuyiga nali njigiriza ggwanga ddamba. I was teaching everybody mind your business. Bw'oba olina kyoyagala oyigiriza munno mu contacting personally. Ekyokubiri bw'oba oyinkoze ensobi, everybody makes mistakes. Osobola okugaa nakolamu ensobi naye ekyo kiri ki. So that's the message I want to pass. Naye n'abawagizi n'ekirala okuvaayo okurectifyinga. Omanye ennaku zino abantu waliwo kye bayita sensitization. Sensitization eneekola etya? Sensitization kwe kusensitizinga abantu nti bannaye mugende mwekebere siriimu buli omu amanye embeera mwakola ki. Ekireese ekyo kubeera nti abantu siriimu baali bamupimisanga amaaso. Ako katono kalabika kalina ekyo kinene kireka tekirina. So embeera eyo ne basensitizinga abantu bagende ku byuma bakole ki, beekebeze bamanye embeera entuufu mwe bakola ki. Kakati ne kijja ne mu arts nti essaawa eno abawagizi bakayana mu ntalo ne zibaawo. Ono yasinga ne beeyawula. Naye nayagadde obasensitizinga nti bw'oba oyagala omuyimbi waasinge genda ku YouTube osubscribinge ku channel ye. Genda ku Instagram omufollowinge. Genda ku Spotify ogule music we. Genda kukola back tunes oziteeke mu nnyimba. Namba zize zikole ki? Ojja kuba owagidde ya namba zeeyongeddeko. Ojja kuba olutalo olulinye ku ki? Ku fete kubanga banagenda okugamba nti kuba ebipimo weebiri. Banagenda okugamba nti omuyimbi wo nga bamuteeka mu position ng'ogenda ng'ojjayo ebiwandiiko byo kuba zino ennamba omuyimbi wo si yazissaayo. Mwe muzikola ki? Mwe abawagizi mwe muzissaayo. Kati n'olw'ensonga eyo nga njagala obbagamba omuntu yenna ayogere facts. Bw'oba olina ky'obeesingako ebipimo biki numbers weeziri. Ate abawagizi be bazissaayo si muyimbi. So I wanted to sensitize. Naye emboozi twagivuddeko kati nina kuba mukunjozaayoza bannange neeyozaayoza kubanga ekintu ekintuuseeko tekituuka ku bayimbi bangi. Ensonga eno tetugiruddeeko nnyo kimala. Ne tulwa ku nsonga endala naye kansubire muziggyemu ekyokuyiga. Naye ensonga eno erimu ebyokuyiga bingi ebirabwako.
sima abantu nga balamu bannamwe bakola emirimu emirungi teteri kyawandiikibwa nti kino kyatteeka bwe kirina okuba lubeerera muleke records bantu bazikole bazimenye records are here to be made and to be broken stop barriering olaba so that's all I'm saying obudde tubumalire nnyo ko ebyo bitwala maaso bannanga abayimbi mwe namba kowola naku z'omwezi June nga 9 mu Gem Love Fest Rugogo tubaagala nnyo BBS Telefina kiri kitya kiri okay ate kigenda kubeera okay June nga 9 gamba Jackstar agambe mukwano gwe agambe I love you Ssaabasajja Magulu Nnyondo Kabaka wa Buganda muwenda Mutebi owokubiri awangale omukama yongere omutukuumira akulembere Obuganda wewa nzenye tuyanzege palaso rokubo osembezaayo ekyo era nina okutana akatereke olw'abawagizibo nyambo ompereze katono nnyo wano ku kamera tulabe katono nnyo wano katono nnyo ku kamera katono nnyo njala tulabeko wano katono nnyo ku zonna eri wajja oyinza otunnyonnyolako ku tatu zino eno sala ya Mukama Katonda our father yonna bagita the Lord's Prayer eno ya Michael Jackson kubanga statement gye yakola nzijukiza obulamu bwange nti bw'oyingira ensi eno ng'oyagalwa n'ogifuluma ng'okyayagalwa ebirala byonna ebigenda mu maaso wakati awo osobola obbiyitamu bibeerawo so kyovola bensi eriko buplasta bubiri endala eno ya enzijukiza muganda wange muto AK47 yafa Mukama amuwummuze emirembe so byebyo bwoba olina endala gyoyagala okulaba ogenda kujjako ofiisi zaffe kutima naye ekisumuluzo yo tattoo artist yagimbani n'emyaka nga 7 naye tattoo artist naye yakeera ogwa tattoo artist oludda njamu bagamba erinnya ku Love Fest yankuba tattoo eyo nankuba ekisumuluzo esembayo waliwo endala endala eruddawo funira gali amazzi go wagambye gali agahana water oje nago mu office yange ana water tweyanzege palaso bato babadde olunaku olwaleero enjongero bebaza batwekumiddeko bambi atuwadde obudde bungi ddala era nga bw'omulabye nti ali mu nteekateeka eza okutegeka Love Fest tumwerekereza mu kana kaseera naye bwetyo bwe tukitambuzizza ekyolunaku olwaleero ne mbajukiza Sande temwerabira tulinawo kits eza Kabaka birthday run era tugenda kubeera nazo njagala mbalage ku katono nnyo wano wanga wasigadde wombale 1 2 3 4 wangi gwe so zino ziri bweziti boto zibeeramu munene mugundi n'omujozi gubeerawo walinga bwogulaba so mujje bambi ku Sunday eno tusobola okubanga ekintu kino tukinyumirwa Kabaka birthday run nekitsi ziri mu kuggwawo bannange zigwawo lwa buwoomi nga bw'olabyawo zigwawo so mubeerewo nnyo ekirwayo sigenda kubatewa nonsukkawo mbagaliza akaseera akalungi weekend ennungi twesinkane mu Lubiri ku Sunday atubeere nga tukiggala mubeere bulungi mwera